Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu azze ayogera ku bintu bineeno advocatingira ensonga ssemasonga eza Buganda. Azze agamba ekibbattaka ng'abyogerako ekibbattaka ekiri e Mubende, Nakasongola, Luweero, bantu bangi nnyo bali mu kubonaabona na kusafaringa. Robert Kyagulanyi Ssentamu era zizimu ku nsonga z'abadde atembeeta. N'atembeeta ensonga z'ottulugunya n'okuwamba n'okubuzaawo injustices ku baana ba Buganda. Bw'ogenda mu makomero olwaleero Kitalya, Kigo, genda Luzira, genda mu makomero agasinga ageetoolodde Buganda, abaana abasingayo genda obuuza amannya be baani. Abakwatiddwa ku nsonga ez'ebyobufuzi ezitategeerekeka abaana Baganda baawano. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu nviira ddala mu kika kye eky'Embogo, jjajja omutaka wa Kasolya Gajuule, eddoboozi lyo tetunnaliwulira, muzzukulu wa safaringa abonaabona, ab'Embogo temunnavaayo. Ebintu bino bifuuse nnomo. Oli ayinza okugamba no mutetuyingiza byabufuzi mu bika, ki ekikutwala mu State House okufuna ettaka? Ebyo biba bya busuubuzi, biba bya social, biba byaki? Kaakati jjajja Kayiira Gajuule gye ntandikira, ab'Embogo kubo bonna Bwakabaka bwa Buganda, era lyerimu ku ssiga kwe tutuula. Ab'ekika ky'Embogo mufuuse kyesirikidde okuviira ddala mu kika. Omutaka omukulu atwala akasolya ako, ow'essiga, ow'olunyiriri, bonna baliridda nga sinnatuuka ku top administration. Abo mbamalirizza. Oyo ye okusibuka mu kika. Mu kika tugende ku lukiiko lw'abataka. Olukiiko lw'abataka lutuulwamu ebika byonna ebikola Buganda, ebyakola Buganda. Ebika ebyo byonna sisobola kukkiriza nti mu bonna teri amanyi kigenda mu maaso ku muzzukulu waabwe, nti ekika nga tukivuddeko ne waliwo olukiiko nti jjajja Kayiira Gajuule bw'atasobodde kwogera obange ab'Embogo nga bafuusa kyesirikidde, kale tugende ku mutendera oguddako, omutendera ogwa olukiiko lw'abataka. Olukiiko lw'abataka lutuulamu Baganda abalina ebika, naye ekikulu be bajjajja abataka b'obusolya, lwe lukiiko lwabwe olubataba. Omwaka guno bukyanga gutandika, twagala okumanya olukiiko lwa Buganda lwakayisa resolutions meka lwebuuzizzaako olukiiko lw'abataka. Muzzukulu wammwe ali mu kusafaringa, he is a fugitive ku ttaka lye, mombozze ku ttaka lye, temumanyi na gyali. Jjajja ow'ekika ky'Embogo, aren't you concerned that your grandson kitomanyi gyali? Tokitegeera? Obiraba tobiraba? Obukulembeze obw'ekika eky'Embogo mulaba ebigenda mu maaso oba temubiraba? Kati jjajja bw'aba tabiraba, naye alina obukulembeze yakatikkiro w'ekika na bonna nabo tebabiraba okubiweereza jjajja n'ebintu bino tetubitegeera. Katonaawo Kasooke malirize nkulaga amasiga. Olukiiko bwe babiganye ekika ky'Embogo kale, ne waliwo olukiiko lw'abataka, abantu abasukka mu 5, ebika byonna biba bitudde mu lukiiko olw'abataka. Lukubirizibwa olwaleero ow'emmere, ow'ekkobe, omutaka Augustine Mutumba, Mutumba. Olwaleero njagala okubuuza yalukubiriza ensonga zo tebaziraba, kiki ekibeera ku order paper? Because nga tuyingira January n'okutuusa olwaleero we tuli, abaana ba Buganda bangi abazze batulugunyizibwa, abazze babuzibwa, abazze bakolebwa ebikolwa eby'ensonyi. Olukiiko lw'abataka, have you discussed that mu lukiiko lwammwe? Nga tetunnagenda na waggulu yonna, tutandikire ku bika era wendi. Olukiiko lw'abataka omwaka guno lwatudde oba terunatuula? Waliwo issues zemwogedde, issues twagala okuzimanya zeziriwa, nti we mutuula amawulire weegali, ne TV y'Obwakabaka CBS 2 weeziri. Jjajja omutaka wa Kasolya oba akubiriza olukiiko lw'abataka, byonna kitebalinayo na budde bwa press conference, tebalinayo budde bwa kuwandiika kiwandiiko, kitebalinayo budde bwa kubaako wadde okwasamyakamu okubaako kye boogera. Kati tuvudde ku bataka tugende ku administration. Administration ekulemberwa Katikkiro olwaleero y'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga Kamalabyonna alinga the voice, the mouthpiece of the kingdom. Yadde nga balina omwogezi w'Obwakabaka, naye
waliwo ensonga nga Katikkiro yavaayo. Kakati ensonga olwaleero ne bwabeera ayogerera Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kitooke olwaleero twagala okumanya yadde n'ekiwandiiko ne kibula okuvaayo okuvumirira embeera embi egenda maaso mu ggwanga Buganda. How big is that? Kinene ki okusinga kaawo? Era abaana kati oba Abaganda kye beebuuza akalulu we kaggwa, we've not seen any statement okuva eri nti bannange kino na kino to addressing ensonga zino ezibadde mu kalulu. Uganda y'enkya. Olwaleero Mathias Mpuuga okubeera ng'alaba he's nothing now. By the like Mathias Mpuuga n'omwogerawo kati muwa mileage. Abo muwadde mileage. Ge mazima. Omuntu n'oleeta ekibiina n'olemwa n'okuleeta wadde kansala. Omuntu abadde mu byobukulembeze okumala emyaka n'emyaka. Kati ekintu ekyo kibaluma nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaka akalulu akamundi ogwokubiri aweereza abaka ba Parliament, aweereza bakansala, omwana gwe badde bayita omuyaga, mbu musiyazi, mbu biki byonna babyogedde. Ani akwatagana n'abantu abo? Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga Katikkiro nga tugenda waneno mu kulonda yakulaga vibe gy'awa ebintu bya DF. Bazze nayogera ebigambo awo nakulaga feel body language and expression. Osobira banomanya nti ono muntu we. Abantu abo Mathias Mpuuga, Medad Lubega Sseggona babadde baweereza Mengo wa Ssaabasajja Kabaka. Era Obwakabaka ne bubaagala nnyo ekitali kibi kuba buvunaanyizibwa bwa Bwakabaka, buvunaanyizibwa bwa maama. Naye olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu yesi muntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu okubonaabona kwe Katikkiro n'osirika, olukiiko lw'abataka ne musirika, olukiiko lw'abaminisita bane ne musirika, buli kimu mwagala kakati ffe tulowooza eki. Kale naye abaana abali mu makomera olwaleero Eddie Mutwe ye Ssebuufu. Ssebuufu omulala akulira akakiiko k'ebyokulonda ye memba atuba akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ye Ssebuufu. Olwaleero menye amanya John Bosco Kibalama ali yabula tetumanyi Obwakabaka bwa Buganda busirise nuli navayo nakuletera order paper mu lukiiko mbu tugenda kusiima speech ya Katikkiro. Yes, it is okay. Naye mugenzeeko ebuzibu okuga nti ekisooka waggulu twaga tunnyonnyolwa abaana baffe abawambibwa. Katikkiro tukusaba wandiikira central government. Katikkiro tukusaba muzzukulu wa Jjajja Kayiira. Jjajja Kayiira abuuza muzzukulu we ali kuki? Nti osobola okubuuza ba security administration gwatutwala kiki, what is wrong? Okusiima ne bwe kujja maama n'okusiima nako so tukuteeke mu buwandiike tulinayo akaddeko okusiima ddakiika 3. Kakati kati nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero bw'awangula ate ekyenneekakasa Robert Kyagulanyi Ssentamu is one of the most wisest and the most intelligent young man I've seen mu ggwanga Uganda. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna
yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 584 oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited. Tutuukiriza birooto. Lwaki obwakabaka bwa Buganda bukyasirise nga Bobi Wine ayita mu kusoomoozebwa? Ekibuuzo ekyo kikulu era kya nsonga nnyo mu kaseera kano akatuufu. Obwakabaka bwa Buganda eringa empagi ye maama. Sijja na kwetooloola. Obwakabaka bwa Buganda ye nnyaffe ye maama. Awatali Buganda, Uganda terina kubeerawo. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira Gajuule. Ekika ekyo kitegeeza abaava mu mbogo. Erimu ku ssiga oba ettabi erikola Buganda. Ki ekitufuula omuntu Omuganda? Omuntu oyo bw'abeera ng'alina ekika mwava. Eriyo Abaganda benja okuwa mu programu eziddako, Geregere, Wawu, Omuganda ddala, bonna bonna ebikambi kumenyere. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu azaaliddwa mu gamu ku masaza ga Buganda, azaalibwa Gomba. Eyo ssaza lya Ssaabasajja Kabaka. Bobi Wine azaaliddwa ku ttaka lya Buganda, si muzzi nti yajja buzzi. Kati obwakabaka bwa Buganda, Moses Wamala muzzukulu wa Gabunga bwemba nkoze ensobi bunvunaanyizibwako, jjajja omutaka wa Kasolya Gabunga n'ampita nti kino ne kino kuba ye family, eri family, ono ye maama, okitegeera. There are times when we are summoned by our families nti kino kyewakoze oba byonna in terms of disciplining and what. Kaakati mu buli ngeri yonna obwakabaka bwa Buganda bulina okubeererawo nga muzzukulu waabwo abonaabona oba omwana waabwo abonaabona. Ekyo tekyetaaga kukubaganyako birowoozo. Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero engeri gy'abadde atambulamu, Ssaabasajja Kabaka atulaze nti ddala kituufu ono omuvubuka oba omuzzukulu ono amwagala nnyo. Ekyokulabirako concerts ezize zikolebwa mu Lubiri Emmenge eza enkuuka, Ssaabasajja Kabaka buli bw'abadde alaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akamwenyumwenya assaako n'essanyu ekitalabikalabika kuba tekikolebwa ku buli muntu. Ssaabasajja Kabaka azze awagira nnyo art era azze agenda ku show ne concert z'abantu ab'enjawulo. Kaakati Bobi Wine tulina okukikkiriza takyali muntu wa bulijjo, takyali Muganda oli ba Moses Wamala baani. Ddala kituufu yasuumuuka, yalinnya levo. Nti kaakati okukaaba kwe amazima mu literature omutuufu okukaaba kwe Buganda eba ekaaba olwaleero. Olw'ensonga nti ensonga Robert Kyagulanyi Ssentamu zaakiikirira zazzenga ayogerako ezisinga mu Buganda weeziri: ekibbattaka, okuwamba abaana ba Buganda, okutwala abaana ba Buganda bafuuse abaddu. Olwaleero tuli momboze ku ttaka eryaffe lyennyini. Olwaleero abajja obuzzi mu ggwanga Buganda ne tubasenza, ne tugenda ne tulwana n'olutalo, ne tukola buli kimu bajjajjaffe ne bafuna obuyinza. Olwaleero batufudde baddu. Bw'otuula mu cabinet yekisigenda wala nnyo kaŋŋende mu magye. Olwaleero Hairaka efuga, Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Olwaleero Muhoozi Ken Rugaba ye CDF. Okidingi baani bonna bonna bw'ogigendako bw'oti oyinza obutasangamu Muganda yenna. Ye kiki ennyo abantu bayinza okulowooza mbijja mu gundi. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu azze ayogera ku nsonga za Buganda ng'azikiikirira bulungi nnyo. Okwogera kwe ne bw'oba tomubanjizza nti action, okwogera kwe
ku speaking volumes nti tulina okuyiga ng'Abaganda okwebeererawo. Kati kino kikolwa ekiraga nti Abaganda tetwebeererawo. Rinald Zedriga ye vice president owa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mambuka bwe yakwatibwa n'abuzibwawo, abakyoli bateekawo ne ultimatum nti obudde bwe buti ffe tumwaga mulete mu kooti nga mulamu oba nga mufu. They stood with their own. Tekyetaaga na balagira, tekyetaaga na bategeezaako, tekyetaaga kubajjukiza. Amazima ga Katonda mu ggulu buvunaanyizibwa bwabwe olw'ensonga ono mwana wanda ya Nakalaama gwe mumanyi obulungi ennyo, gwe mutegeera ne significance ye. Robert Kyagulanyi Ssentamu byakoze kubeera nga Ssaabasajja Kabaka amusiima n'akola atya, kiraga era tamusima out of the blue. Njagala nkunoonyeze gundi eyo abantu bategeere nti mbasomere baleme kulowooza nti mbyogera kuba mbagamba tusiga obukyayi ababyogerako naye ng'ate ababikola be basiga obukyayi. Kaakati ekibuuzo kyo nkyala kiriko nti Robert Kyagulanyi Ssentamu his significance, ebintu byakoze amazima byeyogerera biyitirivu nnyo, tetwetaaga na kubiddamu nakola kutya era nkimanyi ne Buganda ebimanyi. Kaakati olwaleero okusirika kwabwe kuba kumufudde. UPDF the top leadership obukulembeze obw'oku ntikko olwaleero headquarters za UPDF ziri Mbuya, za Ministry of Defence and what ziri Mbuya. Military barracks eri Bombo. Military court ne military barracks era endala eriwa Makindye. Byonna ttaka lya Buganda byonna. Kyetaagisa muntu alina common sense and logic n'okutegeera n'obutegeevu nti abasajja bano be baatuyambako okufuna obuyinza. Dwali bugaanyi ne tuleeta Ssaabasajja Kabaka okumujja gye yali e Bungereza. Ne tumanya nti olutalo lwali lutulemye, lwali lugaanyi okutuusa bwe twaleeta bo mu biseera ebyo gwe baali bataagala kuyita Kabaka nga bamuyita Mulangira. Ne mukimanya nti abaali bakola ku mapping geography yali Alhaj Abdul Nadduli, era ddala kituufu omulimu n'agukola bulungi nnyo. Tekyetaagisa kujjukiza na kusomesa kugamba nti obukulembeze bulina ttambula bwe buti ne mu nnonda y'ebifo ne mu ngabana ya cake. Top leadership Commander in Chief ye His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Level 2 Chief of Defence Forces Moise Ken Rugaba ono mutabani w'oli asoose. Lieutenant General Samuel Okiding ye Deputy Chief of Defence Forces. Lieutenant General Kayanja Muhanga Commander Land Forces. Lieutenant General Charles Okidi Commander Air Force. Lieutenant General Charles Otema Reserve Force. Major General David Mugisha Commander Special Forces Command. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu azze ayogera ku bintu bineeno advocatingira ensonga ssemasonga eza Buganda. Azze agamba ekibbattaka ng'abyogerako ekibbattaka ekiri e Mubende, Nakasongola, Luweero, bantu bangi nnyo bali mu kubonaabona na kusafaringa. Robert Kyagulanyi Ssentamu era zimu ku nsonga z'abadde atembeeta. N'atembeeta ensonga z'ottulugunya n'okuwamba n'okubuzaawo injustices ku baana ba Buganda. Bw'ogenda mu makomero olwaleero Kitalya, Kigo, genda Luzira, genda mu makomero agasinga ageetoolodde Buganda, abaana abasingayo genda obuuza amannya be baani. Abakwatiddwa ku nsonga ez'ebyobufuzi ezitategeerekeka abaana Baganda baawano. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu nviira ddala mu kika kye eky'Embogo, jjajja omutaka wa Kasolya Gajuule, eddoboozi lyo tetunnaliwulira, muzzukulu wa safaringa abona. Ab'Embogo temunnavaayo. Ebintu bino bifuuse nnomo. Oli ayinza okugamba no mutetuyingiza byabufuzi mu bika, ki ekikutwala mu State House okufuna ettaka? Ebyo biba bya busuubuzi, biba bya social, biba byaki? Kaakati jjajja Kayiira Gajuule gye ntandikira, ab'Embogo kuba bonna Bwakabaka bwa Buganda era lyerimu kusiga kwe tutuula. Ab'ekika ky'Embogo mufuuse kyesirikidde okuviira ddala mu kika. Omutaka omukulu atwala akasolya ako, ow'Essiga, ow'Olunyiriri, bonna baliridda nga sinnatuuka ku top administration. Abo mbamalirizza. Oyo ye okusibuka mu kika. Mu kika tugende ku lukiiko.
lw'abataka. Olukiiko lw'abataka lutuulwamu ebika byonna ebikola Buganda, ebyakola Buganda. Ebika ebyo byonna sisobola kukkiriza nti mu bonna teri amanyi kigenda mu maaso ku muzzukulu waabwe, nti ekika nga tukivuddeko ne waliwo olukiiko nti Jjajja Kayiira Jule batasobodde kwogera obanga ab'Embogo nga abafuusa kyesirikidde, kale tugende ku mutendera oguddako, omutendera ogwa olukiiko lw'abataka. Olukiiko lw'abataka lutuulamu Baganda abalina ebika, naye ekikulu be bajjajja abataka b'obusolya, lwe lukiiko lwabwe olubataba. Omwaka guno bukyanga gutandika, twagala okumanya olukiiko lwa Buganda lwakayisa resolutions meka lwebuuzizzaako olukiiko lw'abataka, olukiiko lw'abataka muzzukulu wammwe ali mu kusafaringa, he is a fugitive ku ttaka lye, mombozze ku ttaka lye, temumanyi na gyali. Jjajja ow'ekika ky'Embogo, aren't you concerned that your grandson kitomanyi gyali, tokitegeera, obiraba tobiraba, obukulembeze obw'ekika eky'Embogo mulaba bigenda mu maaso oba temubiraba? Kati Jjajja bw'aba tabiraba, naye alina obukulembeze yakatikkiro w'ekika na bonna nabo tebabiraba okubiweereza Jjajja n'ebintu bino tetubitegeera. Katonaawo Kasooke malirize nkulaga amasiga. Olukiiko bwe babiganye ekika ky'Embogo kale, ne waliwo olukiiko lw'abataka abantu abasukka mu 5, ebika byonna biba bitudde mu lukiiko olw'abataka. Lukubirizibwa olwaleero ow'emmere ow'ekkobe omutaka Augustine Mutumba, Mutumba, olwaleero njagala okubuuza yalukubiriza ensonga zo tebaziraba, kiki ekibeera ku order paper? Because nga tuyingira January n'okutuusa olwaleero we tuli, abaana ba Buganda bangi abazze batulugunyizibwa, abazze babuzibwa, abazze bakolebwa ebikolwa eby'ensonyi. Olukiiko lw'abataka, have you discussed that mu lukiiko lwammwe? Nga tetunnagenda na waggulu yonna, tutandikire ku bika era wendi. Olukiiko lw'abataka omwaka guno lwatudde oba terunatuula? Waliwo issues zemwogedde, issues twagala okuzimanya zeziriwa, nti we mutuula amawulire weegali, ne TV y'Obwakabaka CBS 2 weeziri. Jjajja omutaka wa Kasolya oba akubiriza olukiiko lw'abataka, byonna kitebalinayo na budde bwa press conference, tebalinayo budde bwa kuwandiika kiwandiiko, kitebalinayo budde bwa kubaako wadde okwasamya akamu okubaako kye boogera. Kati tuvudde ku bataka tugende ku administration. Administration ekulemberwa Katikkiro olwaleero Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga Kamalabyonna alinga the voice, the mouthpiece of the kingdom. Yadde nga balina omwogezi w'Obwakabaka, naye waliwo ensonga nga Katikkiro yavaayo. Kakati ensonga olwaleero ne bwabeera ayogerera Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kitooke, olwaleero twagala okumanya yadde n'ekiwandiiko ne kibula okuvaayo okuvumirira embeera embi egenda mu maaso mu ggwanga Buganda. How big is that? Kinene ki okusinga kaawo? Era abaana kati oba Abaganda kye beebuuza, akalulu bwe kaggwa, we've not seen any statement okuva eri ega nti bannange kino na kino to addressing ensonga zino ezibadde mu kalulu. Ensonga eno embeera ogiraba ne weebuuza era bano okwebuuza ebibuuzo ebiri critical ennyo nti bannange why the silence nga kyombuuzizza. Kati ekibuuzo kibadde nti yes, Katikkiro Charles Peter Mayiga alina waliwo n'olukiiko, obukiiko bungi obuli awo. Kakati olukiiko lw'abataka nga oluvuddeko waliwo n'olukiiko olulala olutuulamu olutuuza ensonga yeringa parliament ya Buganda, eri parliament y'abika. Olukiiko lw'ebika lulina parliament eyaayo, lwe luno olukiiko. Naye waliwo n'olukiiko lwa administration olufa ku mpeereza n'okukola kutya, lwe luno olukiiko lwa Buganda. Omwaka guno terunnaba kuvaayo kubuuza bannange gavumenti ya wakati bino biki ebigenda mu maaso. Olukiiko luveeyo nti amannya ge tutegeddeko nga bavudde mu lukiiko lw'abataka, amannya ne galeetebwa nti bazzukulu baffe baabo bawambiddwa, no yatulugunyizibwa, twetaaga
mu bikubaganyeko ebirowoozo mu lukiiko lwa Buganda kuba lwe lutugatta ffenna abatuula mu lukiiko lwa Buganda era nabo baba balina ebika si bataka ne baba balina ebika gye basibuka masaza magombolola n'ebyo byonna n'emiruka kaakati olukiiko lwa Buganda bwe lunaba nalo telunafuna interest ekibuuzo kiri nti muli kuki ekyo ekibuuzo kyembadde njagala okuleetera bwe baba batudde biki bye boogerako olwaleero kisurprising okulaba order paper eya mu lukiiko lwa Buganda nolaba nga bataddeko mu kye bagenda okwogerako okusiima Katikkiro mpulira nolaba nga bali mu kaseera kali very delicate nga kyekimu ku ekyo tugenda kikubaganyako ebirowoozo okusiima Katikkiro mukadde kano basiima we have someone who needs praises we have a Katikkiro who needs to be umuteeke waggulu eyo tulina Katikkiro olwaleero ayagala okulaga nti ali ku kiti ku level yemu ne Kabaka bw'obeerawo mu Bulange Mmengo bakugamba nti n'otasiima Katikkiro omulimu guyinza okufa naye mu lukiiko n'osanga ku order paper ng'oli akugambye tugenda ekiddako tugenda kubeera nga tusiima Katikkiro olwa speech gye yakozesa olunaku olw'eggulu ennungi ng'olwaleero Emma tulina abaana abagenda e Buwarabu Saudi Arabia Oman Jordan Kuwait abagenda ensi zonna ezo ziri mu mayindi abasinga okugenda Baganda olwaleero bali mu lutalo there is a war happening Buganda tennabaako kyeyogera kale tuleke Kyagulanyi mbayizo ga byabufuzi ebiri olutalo oluliyo Buganda abaana temuyinaayo bazzukulu bammwe oba baganda bammwe oba baana bammwe abataka b'obusolya muli ku kikale Kyagulanyi tumuteeke wabbali tugende olutalo oluli eyo abaana bagenda ku buddu Buganda tennavayo wadde okutuuza olukiiko nti bannange Katikkiro twagala okumanya wafunye ku maloboozi okuva mu central government bannyonnyola ki what are they saying abaana abazzukulu bali eyo abataka b'obusolya baatugambye balinayo omuwendo gweguti Obuganda Obwakabaka bwa Buganda mulina statistics ezoleka nti ddala kituufu abaana abali ku kyeya Abaganda bali bwe bati mulinayo ekiwandiiko oba okunoonyeza kwe mukoze ne mulaga nti baana bameka Abaganda bali mu makomera baana bameka abatulugunyiziddwa baana bameka abagiddwamu enjala baana bameka oba mulinda era bulinzi era nabyo abantu bagambe kumala kuvaayo kukola kutya what lwaki omuzza nti kati bakola ki bwe batula batadde kuteesa kuki omanyi not Martin Luther Desmond Tutu yaliko Archbishop South Africa eyo yagenaga nti bw'obeera nga tolaga ludda mu kaseera ak'okunyigirizibwa oba osazeewo okwegatta ku banyigirizibwa kubanyigiriza nti enjovu bw'erinnya ekigere kyayo ku mukira gw'emmese n'osigala ng'oli nnyuto obeera osazeewo okudda ku ludda lw'abanyigiriza olwaleero okusirika kw'abantu abo bonna olukiiko abataka ekika ky'Embogo n'abataka bonna naye abataka bonna be bamala ne bajja mu lukiiko lw'abataka ne bivaawo ne tugenda ku lukiiko lwa Buganda administration obuweereza bunene nnyo abasajja bambadde amasuuti awo bavuga amamotoka naye nga tebinnaba kutugasa olwaleero njogera lwaleero wano we tuli nti eddoboozi lino ery'okusirika litegeeza nti basazeewo Kyagulanyi aboneebone kuba leero Momboze ali ku Buganda mwennyini mwabeera mwazaaliddwa waakoledde buli kimu byonna naye ng'olwaleero what we see nti basirifu nnyo they don't need to know era ekituufu kyenoga they don't want to know olwasonga bwe banaamala olwo ntiruba Kyagulanyi Ssentamu awangudde akalulu nga bajja bonna bazunza obukooti bannange ono ye waffe naki bajja batagala kankulage bwe twali mu nsonga ya Mathias Mpuuga ey'okubba ebitaano Mathias Mpuuga takyalina kyanoonya mu nsi nti yeetaaga obugagga obw'enjawulo there is nothing obugagga abukoze ebyobugagga abirina naye bwe twatuuka Obwakabaka bwa Buganda bwayimirira naye butya ne bukwata TV ne radio zonna nga bumukyaza kumpi buli lunaku nga bwe bukyaza Uganda ey'enkya kati olwaleero Mathias Mpuuga baayimirira naye ne bamuwa airtime
n'abaali bavoola Kyagulanyi, abaali bamugamba nti muli wa bisiyaga, abaali bamugamba nti ye akola bitya nti byonna obwakabaka bwa Buganda nga busirise cce. Naye ng'omutaka wa Kasolya Jjajja Kayiira Gaajule n'obutaka mwenna mwina okuvaayo nedda. Eyabyogedde yaani Abedi Bwanika atukuyita jangu. Ani yabyogedde? Mathias mujje mutunnyonnyole. Bwe kitubo kyandibadde. Yeggwe oli muzzukulu wa Nsamba. Igwe Abedi Bwanika nno simanyi naye. Wankima muzzukulu wa Owannamwama kiba aba Bakkobe. Ekikano kinvudde naye nja kijjukira. Kaakati mwenna jjajja abataka b'obusolya mutubuulire mutunnyonnyole. Kyagulanyi olina omuze ogw'okusulika ennenge. Nti nedda gwe byoyogera mu lujjawa. Lwaki obyogera? Nti yes mukole ebyobufuzi byammwe kuba ono ye maama ebitaka ebika n'abataka be bajjajjaffe. Tetwagala kuddamu biwulira ono mu bigambo bwe temukkiriziganya mu bibiina ne muswaza Obuganda, muswaza ekika ky'Embogo, muswaza Omuganda, Muganda munnamwe nti ali ebisiyaga. Mwetonde. Waliwo abantu we bagenze n'engaawe e Bulange okwetonda olw'emikolo egitatambudde bulungi nga batuufu. Nti abantu babeera batya muli ku Bukoba nti oli najja nakunama nakola atya. Ekyo kituufu era bakikola mbeeraza. Naye ku muzzukulu wammwe Mathias Mpuuga ne mumuwa mileage. Ali mu kuvuma, ali mu kukolera Museveni. Obwakabaka bwa Buganda bulina otubuulira namwe mukolera Museveni. Andi nange mbadde njala kibuuzo. They have given much time for the nonsense and the stupidity of Mathias Mpuuga. They have given so much stupidity. Ey'ebisiyaga bya Kyagulanyi. Buli lunaku nga bakyaza Mpuuga basobola okgendako tumukubire ku simu mu mawulire ne bamukubira stories za DF. Olwaleero bwe yagudde tebakyalina ki. Where you part ekyo kiyinza okunetera okubuuza ekibuuzo mwalinammwe mu project eyo ey'okubanga kati olwaleero Bobi Wine singa awangula ekyo ekibuuzo kikulu kuba amazima gali nti singa atuuka n'afuuka president. Bobi Wine tetumanyi naffe. Emma tomanyi lwaki Mukama Katonda yakuninaanya lwaki waninaana Asaki bonna betukola nabo. We do not know lwaki Mukama Katonda yatukweka emitima. Naye ate Mukama tasobola kubeera muli azamaanya na musobya nnyo kutuusa kubakuliranya bantu nga tewali kigendererwa. Olwaleero Emma tulina okukula ffenna okutambula ffenna ate era okubonaabona ffenna. Kati obwakabaka bwa Buganda bulina okukkiriza omwana baamuzaala Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayavula akuze asajja kudde. Kyekiraga obusajja kufubwaliko ensonga za Buganda azitembeeta. Ekyo kimu. Ekyokubiri alumirirwa obwakabaka alumirirwa n'Obuganda. Ebyo bibiri. Watavangayo naga nti obwakabaka tabwegaanangako era tabangako kintu kyonna kyakola ne tuganda yagenda n'aloopa n'olutabaalo ng'atandika okukola ki. Kaakati olwaleero obwakabaka bwa Buganda bulina okukola obuvunaanyizibwa obwo nga bwe mbwogedde bulungi balina okulumirirwa ono waabwe. Olwaleero tulina okikiza Robert Kyagulanyi Ssentamu is not a common man. Ekyo kikkirizo oba kigaane kitakyali kussa ku level ya Moses Wamala muzzukulu wa Gabunga. Bwe tuba tutegesa olukiiko ti Ssaabasajja Kabaka waali oba mukolo bwe tuba tugenda okwanjula ne protocol. Kyagulanyi munnange nze bwe mba ku mukolo gwa Kabaka siina kyendikwa mu protocol bwe bagenda okusoma president w'ekibiina kye National Unity Platform, president ekitegeeza takyali wa bulijjo ffenna tukikkirize. Olwali Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja abali emmenga abo baafuna akasajja ku mutima nti luli eri nga Ssaabasajja Kabaka ajja ku mukolo Katikkiro n'ayingirawo endulu olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira ku mukolo awali Kabaka ne bazikubira Kabaka ng'atuuse ne bazikubira Kyagulanyi ng'ayingidde. Ekyo kiruma Katikkiro Charles Peter Mayiga olwaleero Mathias Mpuuga ne bakakkiriikike konna olwaleero kibaluma nti omwana yabajja omugaati mu ngalo. Mathias Mpuuga baali bafuuse okwoleka ensi eno nti be basajja abategeera be balina right okugera ku byobufuzi. Nti ebyobufuzi onna byogerako ng'oli mu suuti, ebyobufuzi onna byogerako nga okakkanye, ebyobufuzi nga basetinze pace and the trend, the agenda. Ate Abaganda mwanattu ne babeesiga olw'ensonga bajjajjaffe baalugera oba njogera nti bantu bannyo abeerimbika oyinza okulabawo ng'eringa endiga naye ng'ate musege omwereere. Kati tulina emisege Mmengo egyambadde eddiba nga tulabya ddala nti olabya ddalawo tulina emisege egibadde mu byobufuzi nga tulaba ndiga nti bambi eno ndiga naye ng'ojjako eddiba bw'oti maama nnyabo
nga gukuluma olwaleero Mathias Mpuuga okubeera nga alaba he's nothing now by the like Mathias Mpuuga n'omwogerawo kati muwa mileage abo muwadde mileage ge mazima omuntu n'oleeta ekibiina n'olemwa n'okuleeta wadde kansala omuntu abadde mu byobukulembeze okumala emyaka kati ekintu ekyo kibaluma nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaka akamundi ogwokubiri aweereza abaka ba paalamenti aweereza bakansala omwana gwadde bayita omuyaga mbu musiyazi mbu biki byonna babyogedde ani akwatagana n'abantu abo Charles Peter Mayiga Katikkiro nga tugenda waneno mu kulonda yakulaga vibe gyawa ebintu bya DF bazze nayogera ebigambo awo nakulaga feel body language and expression osobira banomanya nti ono muntu we abantu abo Mathias Mpuuga Medad Lubega Sseggona babadde baweereza emengo ewa Ssaabasajja Kabaka era Obwakabaka ne bubaagala nnyo ekitali kibi kuba buvunaanyizibwa bwa Bwakabaka buvunaanyizibwa bwa maama naye olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu yesi muntu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubonaabona kwe Katikkiro n'osirika olukiiko lw'abataka ne musirika olukiiko lw'abaminisita banne musirika buli kimu mwagala kakati ffe tulowooza eki kale naye kale abaana abali mu makomera olwaleero Eddie Mutwe ye Ssebuufu omulala akulira akakiiko k'ebyokulonda ye memba atula akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ye Ssebuufu olwaleero menye amanya John Bosco Kibalama ali yabula tetumanyi Obwakabaka bwa Buganda busirise nuli navayo nakuletera order paper mu lukiiko mbu tugenda kusiima speech ya Katikkiro yes it is okay naye mugenzeeko ebuzibu okuga nti ekisooka waggulu twaga tunnyonnyolwa abaana baffe abawambibwa Katikkiro tukusaba wandiikira central government Katikkiro tukusaba muzzukulu wa Jjajja Kayiira Jjajja Kayiira abuuza muzzukulu wa ali kuki nti osobola okubuuza ba security administration gwatutwala kiki what is wrong okusiima ne bwe kujja maama n'okusiima nako so tukuteke mu buwandiike tulinayo akaddeko okusiima ddakiika 3 kakati kati nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero bw'awangula ate ekyenneekakasa Robert Kyagulanyi Ssentamu is one of the most wisest and the most intelligent young man I've seen mu ggwanga Uganda byonna ebikolebwa emmenga abimanyi era wali lwazze nga abikoonako mu ngeri ey'obukkakkamu bulungi ennyo bw'awangula olwaleero ogenda kulaba abasajja abo twakimanya na biki mwana waffe abatakankwenge olwaleero obusungu waabwe bwe buva yabajja omugaati mukamwa omanyi ekitegeeza Emma okubeera ng'oli mu nkuuko oyimba Ssaabasajja Kabaka nagano situkana ngali very happy ali excited man tekirabikalabika ku Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka n'ayingirawo oba kale kuba olumu lyatero Ssembayo Ssaabasajja Kabaka Katikkiro najja Kyagulanyi najja endune Kabaka najja nti kwegamba tutuuse ku level eyo nga after Ssaabasajja Kabaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ge mazima tuleme bikweka ekituufu bw'awangula leero akalulu abo boogenda okulaba nga bajja bagende olwo babadde baagala omuliira muli munda ekibiina ky'NUP nakola story nga there was an attempted coup okuwamba obuyinza okwali kugendereddemu ba Mathias Mpuuga n'abo bawambe ekintu ono bamuteeke wabbali mwana n'abamanya kakati ebibaluma bingi kakati era sijja kulimba abamu ku abo abasinga obutayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu awangule bwa president bali mu Buganda awo mazima olwaleero Mathias Mpuuga tasobola beera musanyufu nga Kyagulanyi awangudde tekisoboka babadde bamutwala nga the ghetto man the gladiator munyuwanjagana biki mutayasoma byafuzi tabitegeera olwaleero Sseggona tayinza kubeera musanyufu tebasobola Babedi Bwanika kuba eno system ezimbiddwa bo balowooza nti ono bw'anajja bw'aba yakufuumula ku ky'ebitaano n'ebirala byobadde okola nga bigendereddwamu kuwamba kuba ekyebitaano bwe naleeta story entuufu njagibawo ekyebitaano kaalinga kagaati ku siyaagi nga bw'onaanoonya ensonga yonna egoba omukyala naye nga togiraba ogattirira
n'omukwatako n'ekifaananyi ky'omusajja mugundu kino kyekibadde okitegeera naye ng'ekyaliwo emabega yonna amazima yali abakulu baali baagala Mathias Mpuuga ekintu akyezze bamuliire muli munda. Kyagulanyi n'abatebuka n'amufulumya era ekyamuluma ennyo si mwogerera lwa bitaano naki Emma buli bw'oyagala okukozesa omuntu ensobi oba buli bw'oyagala omukozesa n'abuuka kikuluma omanyi lwaki agendayo tetuukiridde. Kituufu. Kaakati olwaliro singa awangula akalulu abo bonna tebagenda kuba musanyufu lwaki kitibagenda kuba basanyufu lwaki omwana abasinzizza ensumika abakubye ewaka ne mu kibira mazima nti najja ku mikolo gy'abeene attention ngeri very high naye Katikkiro yaba ayagala nti Mpuuga bw'ayingirawo nga bwe byali luli. So okusirika kuno kwoleka number one either they are with the oppressor kyekiri kyenkugambye nti omuntu bw'obeera nga oli nampawengwa mu kaseera ak'okunyigiriza ng'abanyigirizibwa osazeewo banyigirize oba osazeewo kubeera ku ludda olwanyigiriza. Olwaleero ndi munnamawulire ebintu mbisase amawulire nga somye mbikoze okutuuka okukola sho zino byonna mbikoze ndowooza waliwo levo gye nnina okuddako okukozesa nange ku byendaba mbyogere speaking truth to power naye olwaleero bwe tubeera nga nze wamala nsobola okwogerera okubulawo kwa Kyagulanyi nga aboogerera olwaleero okubulawo kwa Kyagulanyi bannayuganda kituufu Dr. Sarah Bireeto olwaleero beeboogera abantu abaana bali ku Twitter beeboogera naye nga balina obukulembeze obwakabaka administration erimu abantu abatudde olwaleero balina olukiiko olubatwala olw'abataka olwaleero balina abataka b'obusolya bonna bali mu buliri olwaleero ekibuzo ekyokwanukulwa abataka kasita baasalawo kugenda ewa Tibuhaburwa abawe banoonya ekyettaka naki ekyo yali political game bulungi nnyo era Kyaggwe olwaleero omutaka ogenda kuvaayo oyogere ki olw'ensonga omukulu ajja kugamba gundi ettaka linnabaawo liri ku posita awo Emmengo ettaka eryo kati oyogera ki. How did the compromise start mu Bwakabaka bwa Buganda? Kantandikire ku bataka b'obusolya move eyo ndi omu ku baatagisiima era ne ngenda mu maaso n'enkunya n'abamu abataka b'e Nasanga oba okuwayamu nabo kale okubakunya ekyokubakunya ekiyinza okuwulikika obubi obukosi wabakunya mu kwogera nabo naye nga tebalina genuine reasons bakugamba nti simanyi kakati eri baatugaana ettaka Ssaabassajja lyabadde atuwa lyonna Bakatikkiro azaaligira byonna bazze batulemesa ne tusalawo mutugende ewaani. Bw'obeera emu omulabewo omutegedde nti amazima ga Katonda mu ggulu y'oli ali wali n'ogezaako yita wano ate ogendayo kumwegattako kugamba nti nzize nno tulye. Kaakati compromise we yatandikira kwe kukkiriza obuntuntu kuba eryo ettaka liri ku posita tukkirize tugaane ku bika bya Buganda 5 eryo ttaka ku posita awo eriri awo ku Bwakabaka bwa Buganda ekyo it's just a drop in an ocean okitegeera naye ne mulikkiriza nti mukitute buli abamu baŋŋamba nga naffe tukwakuleyo bane ketukutte ebintu byakulya ne ŋŋamba bano be bajjajja abataka b'obusolya abatutwala abatulowooleza mwami wamala kaakati awo compromise President Museveni bwe yakwata ettaka eryo kati abataka nabo baga bwe tunaayogera olwaleero Obwakabaka bwa Buganda administration ensimbi ezibasasulwa mu misolo nzijukira omwaka gwali gwa ddi Ssaabasajja Kabaka alyoka asisinkane newe Kaguta Museveni ebbanda awo ebimu ku bintegeezebwako byali nti baayogera mu kubeera nga Obwakabaka busala ku gavumenti yaayo baminisita ife babigatte n'ebirala gavumenti ebeere esobole okubeera ng'ebawa omusaala era olwaleero ntegeezebwa bulungi nnyo nti Katikkiro afuna omusaala okuva mu gavumenti era gusasula kwali kukkaanya okutalina buzibu wakati wa beene ne Yoweri Kaguta Museveni awo manjagala mbakwasaganyizeeko naye musale kagundi eno lako kiwulira agenda kudictatinga mu kujja no bargaininga taze bargaininga akugambye nti ministries ne akuwadde akakwakulizo yakuwa waayitira bwe nkuwa omulere njagala onfuuyire tune gye njagala okitegeera njagala onseetingire bwe nkugulira
discotheque oba byonna ebyuma nyimbo inakubaza enjagala Emma Katolo lujjemu terayo Paulo Kafeero ono amugambye nti njagala musale ebifo bino ebimu mu bigatte ntandika okukola ki okubasasula eyo compromise olw'ensonga akaseera kagenda tuuka ng'oyagala okwogera ebyensonga nga tebica agambye mukulu nsasula eri compromise endala wakyaliwo ebyaffe bye tubanja bwe naayogera nnyo oba musajja oba anaagira okitegeera compromise ate nkirabye nnyo nti abaganda abasinga bonna bali compromised institution zonna mu bwakabaka bwa Buganda olwaleero ziri compromised okuviira ddala ku bajjajja abataka b'obusolya waliwo abagira nga bafunira ddala era buli bwe bagenda mu State House era tebakomawo era ngalonsa bakomawo mabaasa eyo yonna compromise kaakati olwaleero Kyagulanyi asafaringa ate nga it's very critical because yakutte bendera ya Buganda kikkirize oba kigaane Katikkiro ayagala okulaba nga yakutte bendera Mukama Katonda n'aleeta akavubuka kavudde nakanyuka njaga ke kakutte bendera ya Buganda olwaleero tolowooza nti Kabaka yeetaaga okukola reshuffle byonna bonna cabinet zonna n'aziyiwa Ssaabasajja Kabaka asiima busiimi bw'aba tamunasiima tetumunenya ate tetumuteeka ku nninga wabula nina okukikkiriza nti maaso moja ali mu buwambe why bw'olaba eno byonna gye nvudde byonna byetaaga okwogerwako byetaaga ng'olukiiko lw'abataka lulicce ng'alukubiriza waali nga tulina olukiiko olukulemberwa oba olukubirizibwa ow'ekitiibwa Luwaga Mugumbule bonna kaakati olwaleero kikulaga ebyo bonna bali mu kkomera Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana bali mu makomera bayitirivu nnyo statement eno ngenda gikozesa nnyo ku buli show amakomera ge tulina olwaleero gasusse obungi Buganda eri mu kkomera eddene nti emimwa giri mu kkomera emitwe giri mu kkomera byonna but over the compromise nti olwaleero Ssaabasajja Kabaka naye okubeera nga avaayo okwogera Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka njagala mbukuzanyi yatuwadda obubaka yakola ogugwe ate obubaka obwo bwali bujja erifa abazzukulu tebwali bwa administration olwaleero Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma nze olw'okutegeera nti cultural institutions zonna obwakabaka mu ggwanga Uganda bwanyigibwa intentionally kaakati babateeka mu buwambe kuva dda n'okusiibula kw'Omungereza olwaleero bwe tubeera nga omugabe abanyankole tebalina omugabe waabwe buli cultural institution eri mu buwambe eri mu busibe bw'obeera nga Buganda yebadde esuubirwa okuvaamu eddoboozi ery'enjawulo nga bakima gundi kataka mu State House nga ogenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka gye yali Namibia abataka b'obusolya balina genda mu State House that is all compromise into they have compromised your reasoning they have compromised your conscience they have compromised your mouth era abataka bonna kati olwaleero owaye olw'ensonga babakwata ne babanyiga omugaati mu kamwa olwaleero n'olukiiko nti terusobola kwetengerera kuvaayo kaakati Ssaabasajja Kabaka yatuwa obubaka story eno yali ya July nga 31/2023 Ssaabasajja Kabaka gaali matikkira ge era speech eno ffenna tugijjukira mugiwulirize Tamaika ayogeredde wakati mu kire ky'enkuba n'anyumya ku lugendo obwakabaka bwe lutambudde mu myaka 30 ate n'atangaaza na ku biki kolebwa okubukuuma nga butambula kati kansooke nkuwe Katikkiro then nzeeko speech ya Beene kuuma ettaka n'ensalo za Buganda okukola obutaweera kutumbule ebyenjigiriza eby'obulamu ebitone n'okugoba obwavu ate n'okubeera obumu Semunyo olukutta omuzindaalo tabadde na bigambo biwoomu yadde kubanga ategeezezza nti obwakabaka obwaddizibwa Buganda byali byoya byanswa ekyokuddamu kiri wano ekibuuzo kyo kibadde nti Ssaabasajja Kabaka lwaki bano tabagoba kati ekyokuddamu yakituwadde 2023 kiri kino obuyinza nga kabaka bwe kiba tekisobose waakiri federo yeebaweebwe kubanga tejja kujuna Buganda yokka wabula ne Uganda
Matumpaggwa atuuse n'okulabula abantu baalamula nti waliyo baamanyi abataagala Buganda era n'abakuutira okujja emmambo ku maaso babakenge. Obwakabaka baddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala n'olwekyo tumubongoota. Cuucu takomyawo alabudde abavubuka mu Buganda ababuguumirira n'abantu ababasigamu ekirowoozo ekigenda mu mawanga amalala naddala ag'omu Buwarabu okuwenja lupiiya nti abo tebalina kye babaagaliza okuggyako okubatwala eyo ne babaleka mu mannyo g'empisi. Temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe, temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka, okutwalibwa mu mirimu mu nsi z'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Omulimu gw'obuvubi oguta Ssaabasajja Kabaka buli bubaka bwe buba bwankizo buba bukulu naye Ssaabasajja Kabaka nsiima obubaka obwo bwajjira mukadde nga Buganda eri masaŋŋanzira n'olwaliro tetugavangamu bwajjira mukadde nga tujjukira okwejjuukiriza okwefumiitiriza Obwakabaka wa gye buvudde ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni. Ssaabasajja Kabaka yatutegeeza nti yadde Obwakabaka bwaddizibwawo naye tebwaweebwa buyinza byoya byanswa n'akyadressinga n'amaliza n'atugamba nti waliwo abatabwagala. Ekibuuzo kiri nti tuceekinge mu lukiiko lwa Buganda abaliyo bonna baagala Obwakabaka, tuceekinge mu ofiisi ya Katikkiro ne Katikkiro yennyini ayagala Obwakabaka bwa Buganda, tugende mu bataka b'obusolya bonna baagala Obwakabaka bwa Buganda kuba kinabbeera equal responsibility. Tubakubemu ttooki era nammwe abaminisita mbibaweereza, Katikkiro nkikuweereza respectfully na bonna ba administration n'ebika by'abataka oba yes bajjajjaffe abataka b'obusolya ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka nti wadde Obwakabaka bwaddizibwawo naye waliwo abatabwagala. Ssaabasajja Kabaka bw'ayogera ffe tulina okukozesa okumanya n'obbanoonya abantu abo baani abataagala olwaleero Bwakabaka oba okubeerawo. Mu bikolebwa byonna bikulaga nti administration nze sirabawo kyamaanyi bw'obeera nga okuyimirira n'abanyigirizibwa kizibu nnyo nga kinene nnyo. Ekyemikolo yes kirungi nnyo, we are preserving culture naye obuzito the weight of omwana ateereddwako pass n'oli azinidde oba agenza okwetitiggula ku buko byonna bive era sinza bigerageranya they are all evils wabula oli asonyiyika mangu nnyo ekyo tokiddamu. Nze nno nnyinza n'obutakitunuulira nnyo ekyo mu lwa culture kale mu culture naye nga bw'oba onenya si kyokulembeza n'osembyayo ky'abantu paasi nedda. Bw'obeera ng'abaana Baganda baggibwamu njala Jakana Sulaiman Nadduli yafa omwaka gwa 2022 yabuzibwawo yabambibwa yagwa kabenje n'atulugunyizibwa. Obwakabaka bwa Buganda akaseera ako Jakana yali abeetaaga nnyo nti okukomekkereza n'ava mu bulamu bw'ensi si kye kyali ekigwanidde okitegeera mulina okuyimirira naye olw'ensonga Alhaji Abdul Nadduli mu kuzzaawo Obwakabaka be bamu ku abo abaatuulanga ku ntebe kaakati n'ekyo okayiculatinga obulungi ennyo nti wadde omwana ono atucriticizinga naye ate bw'afuna obuzibu maama bw'ali omunyiiza leero bw'akulaba ng'ogenda mu muliro agenda kuleka oba agenda kuggyayo. Buganda erina okukola obuvunaanyizibwa bwa maama. Olwaleero nakigamba era nti okigamba ffenna maama ali ku bibye, taata ali ku bibye, buli omu ali ku bibye. Ekyo nno ategedde it is a big statement. Maama ali ku bibye, taata ali ku bibye, n'abaana tuli ku byaffe. Buli omu ali ku kazinga kake. Maama ne taata babagulirira dda ne babateeka omugaati mu kamwa ne babagamba abo abaana si bammwe abo abaana mubakebere endaga butonda abo bonna si bammwe. Kati maama ne taata beegasse bali wabbali bali mu keeke basala balya bali abaana
abaana baali batulimba si baffe Buganda olwaleero kyekola nti oli bwagenda okufuna akataka mu State House ali mu kusala ku cake kuba ensimbi yo ekaguta Museveni zaaguze ettaka eryo sizize zaamwi wa musolo which is okay kuba abasasula omusolo ne Buganda mweri naye waliwo ebintu ebitakolebwa nga tutaddemu reasoning nti mu kaseera kano olwaleero okuvumirira ebikolwa ebyabadde mu kalulu how the elections happened it wasn't a free and fair elections muzzukulu wammwe yavudde mu kalulu lwamaze byonna ebyabaddewo ali mu kwekweka you've not questioned this era temunnavaayo kati Ssaabasajja Kabaka yatugamba temubongoota obutabongoota buno ye yalaga dda message nti mutunuulire mubeere enkaliriza ng'obwana bw'omusota nti wadde Obwakabaka bwaddizibwawo waliwo abatabwagala abamu ku batabwagala bakolagana n'abo abandi bwagadde ne babateekamu ekintu oba bakolagana n'abo be bajja nabo okwongera okisaanyaawo speech eyo yali etegeeza nti tuveeyo ffe ng'abazzukulu tugambe Maasomooja badde ayogera ki be baliwo abo baayogerako kubeera bali balabira ku bikolwa byabwe so today the silence is very very loud Ssaabasajja Kabaka ekyobutakyusa olwaleero ayinza okubeera ng'ali mu buwambe ng'emikono gye misibe nti nga ne bwana abafuumula oba ne bwana abagambako there is an invisible hand kyekiri kidda ku speech ye nti waliwo abatabwagala nze nno kino kindeetera okuwulira nti Katikkiro atera okugamba okwogera n'agamba nti Buganda ku ntikko naye nze kati kusinza ku statements nga bwe mbadde nzigoberera ng'ozoogera kindeetera okuwulira nti Buganda eri mu kulwanyisibwa kuggwaawo. Yes, the truth of the matter is Omungereza bwe yajja yamanya nti ddala kituufu eggwanga lyasanze ku ssemazinga wa Africa erya Buganda ggwanga ddonde lya njawulo era bw'obeera ng'onoonya ensi ensuubize wano we baali bagisanze. Abangereza gye baava yonna gye baava they realized indeed mu bye baawandiika oba Bible bye baatuwandiikira the promised land yali mu Buganda. Bo kennyini baayogera mu ne zi alipoota ze baatwaliranga n'abakyala nga zooleka nti ddala kituufu eggwanga lye tusanze obugunjufu obutegeevu okumanya n'enkwata y'ebintu ddala kituufu bali ku mutendera gwaffe n'okutusingako oba so si Japan. Kati Omungereza yalina plan y'okulaba nga teba ggwanga lyonna ligenda kusituka okumusinga superpowers kye balina. Bungereza, America bonna baagala okulaba nga balwanira the top positions. Omungereza bwe yajja wano agenda otwekenneenya amanya Ssaabasajja Kabaka yeggwa okuumibwa otya n'agira bugizi bw'ati ne bafuwa ekkondera agenda okulaba nga security yonna abantu bonna abambowa abazenaga naye nga mu communication bantu baba bamaze otegeera nti waliwo obuzibu nti tukuba ggwanga mujje nga waliwo obuzibu communication baga their communication si mpandiike naye ate bw'akuba mu ngala bw'abakuba ggwanga mujje bonna bavaayo saagala agalamidde neekuwa ne bavaayo muzungu naga bantu bano nga banjawulo. The modes and forms of communication that are not written anywhere zikwatibwa bukusu naye nga mutuulira saagala agalamidde tudduka bulungi bwansi buli ekyakubwanga ne baga ensaalwa n'okwagala okutufuga okutusaanyaawo gye kitandikira mu lunaana eyo. Kaakati balaba bafeesinga resistance ey'abantu ab'enjawulo Mwanga Muteesa kwegamba tebaasanga kaseera kangu ne bamanya nti bwe tuleeta ekifuba tuyinza obutamalaako tuleete magezi strategy ne tactics ne bakuleetera eddiini ne bakuleetera amadiini ag'enjawulo ne bakuleetera amadiini ag'enjawulo ne bakuleetera ebyenjigiriza bye bagenda okuteekamu ng'osoma byabwe n'ebirala. Kaakati awo tutandikira okuwangulwa nga Buganda nti abakulu bajja baatusinza ensumika mu kulowooza okutegeera n'okuzannya chess n'okuzannya amatatu lino lizono liteeke wali owangula omupiira ffe twalowooleza mu maanyi Kabaka obwongo ne bubeera nga bujja emirundi ebiseera bitono kaakati ne tutuuka mu kaseera ng'omuzungu kitumugoba
nenga yamaze okuteekateeka pulaani ye bulungi nnyo amaze n'otwawula yawula ettaka lino bino demarcations byonna abikoze n'atulekera omuzungu omuddugavu kati olwayo Yoweri Kaguta Museveni muzungu omuddugavu agenda maaso okutuukiriza agenda ne interests eza Omungereza ne architect owa plan gye yalekawo olwaleero kati olwaleero tebakikulimba nti ebigenda maaso byonna mu Bwakabaka obwa Buganda nti biri out of accident tebiriwo by accident biriwo mu nteekateeka ennungi ennyo eyamasteringibwa ate naffe olwaleero ne tulema okuzuukuka. Oyogedde ku ggwanga mujje ne saagala agalamidde. Omwoyo gwa Buganda gwaggwa mu batukulembera naffe abakulemberwa ne gutuggwamu. Omwoyo gwa Buganda ogutafa tegukyaliwo gwafa dda. Omwoyo gwa Buganda ogutafa olwayo tubadde tulina gulabira wano mu kaseera kano nga okunyigirizibwa kususse. Omwoyo gwa Buganda ogutafa simanyi olunaku ddi lwe tugenda guziika naye nga gwo gwafa. Nti omwoyo obumu obwo the solidarity olwaleero okwata ku mukyoli munnange nno n'owulirawo okaakaliroliro leero okwata ku Muganda bamanyi ne bagamba bamanyi okitegeera nti olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo okubeera nga bwe tubeera mu community eno ekigudde wa neighbor kikukwatako bulungi nnyo kuba emiriraano zookya bbiri ekife wa neighbor wange bwe mpulira nga akaaba akola ati I have to feel concerned olwaleero omwoyo gwa Buganda ogutafa tegukyaliwo nti n'omuntu akutte bendera waggulu ennyo abalaze alaze ensi nti ddala kituufu Buganda esobola okuvaamu omukulembeze ow'ensa nti Buganda ekyalina amaanyi naye kennyini mukoze eki musazeewo olw'okuba nti ayinza okuba kati abasinzeeko kino abakubizza abasudde omugaati ne mugamba yamanyi ebyo bibye nti olwaleero omwoyo gwa Buganda ogutafa that spirit of solidarity, the spirit of unity, inti bwe bakwata ku Muganda olwaleero Ssentamu tetumanyi by the way simanyi oba jjajja omutaka Kagaajuula oba amanyi simanyi oba Katikkiro wa Buganda amanyi simanyi oba akubiriza olukiiko lw'abataka oba amanyi omutaka Augustine Namwama simanyi abataka bonna basirise omwoyo ogwo gulina kuviira ddala eno ne gusaasaanya mu bibiina nga Nkoba za Mbogo ne amasaza wa wonna abaami b'amasaza kye abaami b'amagombolola kye abaami b'emiruka bonna abo obukulembeze obwo bulondebwa Ssaabasajja Kabaka naye bonna kyekiri era nzirayo yadde Obwakabaka bwaddizibwawo naye waliwo abatabwagala abaami b'amasaza baagala Obwakabaka bwa Buganda abaami b'amagombolola baagala Obwakabaka bwa Buganda abaami b'emiruka baagala Obwakabaka bwa Buganda nabo bonna ne balemwa era okubaako n'ekiwandiiko kale okwogera kuyinza okuba okuzuna n'ekiwandiiko nti twagala CDF otunnyonnyole wagamba Ssebufu wamutwala mu basement omutulugunya lwaki bajjajja twetaaga okumanya bwe mbeera nga ddala kituufu omukulu ono ali mu buzibu naki lwaki temutunnyonnyola bajjajjaabe weetuli mutugambe tumutereze mu line bwe buvunaanyizibwa omwoyo ogwo ogutafa Buganda olwaleero Kyagulanyi bw'avaayo oyo Muganda that is his identity eyo Buganda gy'olina nga bendera n'amanya naga nti wow Ssentamu kika ky'embogo ne jjajja oli proud jjajja w'ekika ky'embogo ab'ekika ky'embogo Katikkiro abeesiga baani bonna muli proud omwami w'essaza omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza ly'e Gomba oli proud omwami w'emiruka byonna ebiri mu Gomba muli proud kale twandirabyeyo omwami w'essaza ly'e Gomba nti bannange olukiiko bane mutunyonyola Bakatikkiro ebintu bwe biti tukoze tutya. Omulabi wa Uganda y'enkya Extreme TV True Talk The Confessions UG Saki Comics nkwaniriza naye sigamba nti nkwaniriza ekiseera kyayise dda omusajja ono agenda n'akubuulira emboozi n'owerabira n'okwaniriza omulabi naye nkwaniriza nsaba obabuuzeeko
kale abali ku Uganda y'enkya tuta ku Uganda abali ku Extreme TV for Love abali ku Asaki Comics abali ku The Confessions UG tubaniriza nnyo nate amakya olw'eggulu akawungeze tuntuli olwaleero kansubire mwenna muli bulungi abatuwa feedback eyo ye ndeeta by the way instilling okubeera nga nkola okukakasa nti ebintu bye tuweereza tebigwa on the dead rock oba awantu ensigo gye tusiga ntegenda kubeera ng'ekula every time they give me that feedback okulaga nti balaba nakola kitya enzizaamu amaanyi n'abo bonna abatuwa obuwabuzi mbeebaza abali mu Uganda okusinziira ku analytics ezza omukutu ogwa YouTube balaga ebitundu 88 ku buli 100 byebirabo omukutu gwa Uganda ey'enkya ekitegeeza abantu beefiiriza obudde ne beefiiriza ne data waabwe w'obuseera obuyitirivu ennyo ne bakomekereza nga batadde ssente mu kutulaba I appreciate that era sirina bbanja ddene lisinga eryo nga nkimanyi nti buli kaseera nina abantu be nnina okusasula olw'okundaba genuinely olw'okunjagala ennyo they don't follow us because we are the most intelligent. They don't follow us because we are the wisest. They don't follow us that nti tuli handsome nnyo tulina high tech gadget ez'amaanyi tewabye tukola bisukkulumye n'olwokuba bakkiriza nti credibility ekyaliwo tukyayimiridde ku mazima ate twogera ensonga ezo zennyini nga bwe zirina okuba nina okubeebaza abaagala okulanga naffe bannange enamba ziri ku screen osobola okubeera nga olanga naffe ate era n'okusubscribinga ku mikutu egyo gye tumenye because we are a brand house era tuweereza ffenna so kikulu nnyo okubeera nga mutuwagira. Okay. Honorable Kiruluta owa Kalungu East yabadde mu lukiiko ne Katikkiro n'asaba Katikkiro oba Obuganda buveeyo bwogere ku nsonga eziri mu kuluma Abannayuganda essaawa zino n'asaba Obuganda busabe accountability ku bantu abasibiddwa n'embeera yonna eri mu kucunya Abannayuganda kati n'Abaganda okutwaliza wamu. Yusuf Kiruluta MP elect Honorable Tubika kati watu MP Yusuf Kiruluta Nkeretanyi nkwebaza muvubuka munnange okubanga wavuddeyo kye yakoze nno tekikoleka yatadde Katikkiro on the spot omumanyi omuntu okukuba mu ttooki naga naye omupiira n'agumulekera ekintu Honorable Yusuf Kiruluta Nkeretanyi kye yakoze si kya buli omu nti bw'otuuka wali address this he addressed the major critical pertinent issue oyo mwana ali must watch mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwaliro Parliament Maseruka Robert ne Yusuf Nkeretanyi Kiruluta baganda bange mu Parliament eno Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe basibiddeko olukoba abavubuka ffe mwe tusibiddeko olukoba kuba tutegeera tutya nti omuvubuka oba omukulembeze oyo alimu embavu mukwase ku muzindaalo tulabe bwe yakwasiddwa omuzindaalo Kiruluta he addresses the critical questions eziriwo mu ddakiika zabadde ezisukka mu 2 n'ayogera ebintu eby'ensonga ebyetaaga okubeera nga bikolebwako mu kaseera kano seetaaga kumanya biki byabadde mabega oba waliwo yabimuwadde but the issue is he gathered the strength the courage the zeal to articulate these issues. Yusuf Honorable Kiruluta you're a must watch abantu ku luno Parliament tetugenda kulaba Ibrahim Ssemujju no today it is Kiruluta and Maseruka Robert tetugenda kulaba Abdul Kantuntu tugenda kulaba ba Maseruka Robert ba Yusuf Kiruluta Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira Parliament the must watch list yakyuka n'agenda mu nambe what is he going to say in Parliament this person the guy who has changed the status quo he has defied the odds najja nenga olunaku lwagenda okulayira amakubo gonna gakwatiridde nkulaga abaana bano Bakyagulanyi ab'omwaka ogujja emyaka 10 egirijja nti nga bw'ava e Kalungu East abavubuka Kalungu yonna eyagala muwerekera energy eyejja kakati let's dig deeper into the issues ensonga ze ya raisinze n'eddoboozi ery'omwanguka luli bwe bagenda nga bagenda okujja ewankulu ku Mulubaga Robert Kyagulanyi Ssentamu yasooka kukiika mbuga na kunyumya lutabaalo olwaleero bakomyewo okuwaaba ebyavudde mu lutabaalo
yadde nga bamaze ebbanga lyonna sisobola kukkiriza nti obwakabaka bwa Buganda obulina telefayina ne zi radio obadde tebulaba bigenda mu maaso ekyo tebasobola kitulimba kitebeetaaga kusooka okuwabirwa ebibadde mu lutabaalo nti maama omwana gwe wasindise okuyigga nti takomyewo bulungi ekigere alinga awonyera teweetaaga kusooka kutegeezebwa nti mponyera amaaso go galaba okiraba lwaki owonyera kiki gwalina osooka okubuuza bw'otabuuza first kiraga yo irresponsible ng'omuzadde Buganda olwaleero eraze irresponsibility ey'amaanyi ennyo nti Kyagulanyi bannanga aliwa kale kati katugeze amazaalibwa ga Kabaka ganaatera Kyagulanyi bw'abeera nga tannadda ebintu ebimu biri so gundi ate nga sagala abakulu balowooze nti but I'm not against I'm tulina okugajaguza ate nno mwattu wadde nga tannadda kati yawambibwa amagye n'amaka g'omusajja oyo emagere amagye ge gagalimu ssebo w'ekitiibwa Katikkiro bufu bwangu tebusaalimbirwamu mbwa saba nkukkirize nti nasaalimbira mu buufu bw'omusajja omusajja wa Kabaka ayitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ekitiibwa Katikkiro bajja wano mu maaso go His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aloopa olutabaalo njega kati ngenda kumaliza ne ngenda ku breaking down word by word era n'otusindika netugenda ne tuweeja akalulu ne bakatuwa naye ebyattiira ndowooza naawe wabiraba kaakati omuvubuka akasukidde Katikkiro omupiira nti twajja wano n'otusindika ku lutabaalo abatabaazi bwe bagenda eyabasindise alina okubabuuza bamunnyonnyole ebibadde mu lutabaalo nti olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga tetunnalaba na address simanyi ninza okuba mawulire simanyi we've not seen a press conference press olukuŋŋaana lw'abamawulire nti bannange bassebo ne bannyabo ekitwese wano olwaleero ebyagenze mu maaso mu kalulu twabirabye okusinziira ku lukangaga oba olukalala lw'abo abaana abawambiddwa tululina teekamu bonna naye omuntu ajja teeka wali stars basebuufu ajja teeka bakibalama ajja teekawo zi star era kikole strategically oteekemu bonna abakwatiddwa mu Uganda yonna naye obuuza ekibuuzo bannange abaana ba Buganda bazza gwaki omaliriza obuuza abaana bakyoli bazza gwaki strategically because I know Katikkiro is a good and strategic communicator and a good orator aboogezi musiriza ntamu nti ne bw'atandika speech bw'ati ng'obadde olaba TV nga kuliko emmere speech ya Katikkiro okutwala emmere n'esiriira alina eddoboozi y'ayogera n'essaawa mu kunyigirizibwa kwa Buganda kw'abaana bwa Buganda eddoboozi libuze olwaleero tetuliwulira eddoboozi liri ery'omwanguka olwaleero liri mu kikopo kati omwana wuno amukasukidde omupiira amugambye nti nzikiriza naawe ebyali mu kalulu wabiraba eyo statement etegeeza you've not osazeewo kusirika busirisi mwami Emma bwekugamba nti nyine naawe ndowooza ebyabaddewo wabirabye nga twabaddewo ngate mba n'olukusa ogamba nti saabirabye kati Katikkiro aba tasobola mbadde nga kwesa ekigambo naye Katikkiro ng'alina telefayina BBS telefayina alina CBS okulangirira President Museveni n'akalulu byonna sisobola Katikkiro ebintu ebimukwatako avunaanyizibwa bulungi nnyo because musajja muyivu musajja mutegeevu era tasobola kubeera nga Simon Byabakame yagamba nti okwambula Engineer Patrick Oboya muri ati engatto ze ye teyabirabako DSTV yali yeweddeko mu politics yali yeewunza kwebala makiri naye ate ono muzzukulu oba ono Muganda ate ensonga z'Obuganda zikwatako naye kale ekyo tukireke musanyufu ye ne status quo nga bwetambula musanyufu nti Kyagulanyi aliira ku nsiko musanyufu nti abazzukulu ba Buganda bakwatiddwa okufa obufi God forbid Katikkiro mu nnyumba yo bwe mubaamu omwana n'abula ogenda sirika mu nnyumba yo bwe mubaamu omwana n'afuna obuzibu omulirwano ne batavaayo wadde n'omuntu n'omu okujja okubeererawo oba musanyufu
Katikkiro olwaleero mu nnyumba yo bwe wabaawo omuntu afuna ekintu kyonna ng'oba awambiddwa abuziddwawo God forbid, onaayogera onaasirika. Kyagulanyi akukwatako takukwatako. Abataka b'obusolya embeera Kyagulanyi gy'alimu ebakwatako tebakwatako. Abaami b'amasaza, ab'amagombolola, abaawa bonna ab'emiruka, embeera y'omwana wammwe muzzukulu wammwe ebakwatako tebakwatako. Kati Yusufu Nkeretanyi simanyi oba Katikkiro yakirabye nga kijja yatamukasikidde bombshell na kaakati ntiyo nzikiriza kubaaga nti kyemmanyi omugenda muwulira n'aloopa olutabaalo era n'otusindika ne tugenda ne tuweeja akalulu ne bakatuwa naye ebyaddirira ndowooza naawe wabiraba. Omuntu oyo mu communication aba atimanyi bulungi. Njagala nnyo buli bwe babaawo speech mu mikolo egy'enjawulo mutunulire nnyo tugiyita the action button. Bwe tuba tulanga okussaako enamba z'essimu website, it's bringing action to people to call to do what. Enduulu ezavudde mu background tuziseeko focus. Enduulu eyo they are in support, ekitegeeza raises a critical issue. Inga Kamalabyonna oba nga babayita batya omuntu omukulu ali awo omanya n'ogamba ebintu by'addayogera waliwo n'ababibaakinga n'ababikkiriza. Kuloopereti musajja oyo Kyagulanyi eyazimba amaka ge bwaguuga ku kyalo Magere. Oweekitiibwa Katikkiro njagala nkubuulire nti olwaleero aliira ku musiko oluvannyuma lw'okuvaayo n'awakanya obukulembeze bwa mwami Museveni. Olwo amutegeezezza nti aliira ku nsiko. Kiringa bwe najja wano eno ne nkugamba nno okimanyi n'akalulu baakabba okyano Kyagulanyi aliira ku nsiko naye nga nkimanyi obaddemu mu Uganda mba nkusoomooza nakutakula bwongo obwo kati olwaliyo kiruluta awa Katikkiro information kale okusirika kuli ayinza okuba abadde tamanyi yayinza okuba tamanyi kale tukitwale nti bambi Oweekitiibwa Katikkiro bambi yadde tamanyi kaakati bamuleete seba ayinza okuba bambi tamanyi asobola okubeera nga bambi ababize Katikkiro katukitwale nti ababize n'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ate Katikkiro taswala asobola okuva n'atula mu kamera n'akugamba mbadde kuvaayo n'akugamba bulungi nnyo TV yange yaggwako mbadde sibiraba lakumanyi nkola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka naye kakati nabadde bize nnyo naye engeri gye babindeetedde katubitunulemu asobola okyogera. Bwe yavaayo n'atugamba nti ekitawanya Ssaabasajja Kabaka alagenze we naviira Katikkiro wa Buganda ne ngamba ayi Katonda wange Mukama yabulesinga amawanga abiri Busoga ne Buganda bannange ekiri e Busoga baabawa Katikkiro muva wala Nsekere. Omwana omusoga yanga nti n'oba oyagala Kyabazinga olwaleero ng'olinamu obukadde 5 omufuna. Waliwo olwaleero obeera nga oyagala balambule Emmwanyi Terimba Emmwanyi Terimba nga wetaba Katikkiro ajja agigira gye ne BBS bw'oba tolina mu bukadde 5 10. Njagala olwaleero bweba nga bino byenjogera byangu nnyo njagala okole research genda mu ofisi ya Katikkiro omusabe ajje alambule ku nnimiro yo olina eka kanene amazane we ziba 5 ku buvubuka bwo eka 5 ez'Emmwanyi nti bambi Katikkiro nkisabo gye Emmwanyi Terimba nange ojjolabe bwenkoze aya enamu 5 bajje kugira bwe bati eby'Abaganda boys okuleeta abazungu bonna okwetoloola ensi yonna okujja wano balage booleke ekitiibwa kya Buganda baleeta oluyimba olwo nga lulimu abazungu bonna ne bagenda Emmengo nti baagala bakole omukolo ku Serena Hotel nti twagala tuleeta abazungu bandi eno yonna ejje orchestra ebeewo omanye ekyalemesa ekintu ekyo kugenda mu maaso bo baali abaana bagamba ffe ba twins baba Baganda boys twagala tukole a mega concert in respect of ekitiibwa kya Buganda ng'era bagenda kuyimba oluyimba ekitiibwa kya Buganda in a different version. Naye ekikulu bakutta abaatufuga bakutta abaatukikinalako nabo bateeka mu luyimba babalaga nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda byatuuka ewa Katikkiro
nakunyumiza olulala ekyo era tekyabaawo. Obwakabaka bwa Buganda bwaddizibwawo kabaka yagamba naye waliwo abatabwagala. Oyo yakola ekyo ekikola olwaleero n'obeera ng'otegesa omuzannyo n'otuyita n'ogamba abategera mugenda tegera omuzannyo ogwo nfunirawa nfunirawa mu muzannyo ogwo. Nja kuwa ekyokulabirako ekya mukwano gwange ennyo Mwami Kagolo omuganaga banna n'ekiro n'agira ogw'omutima n'otegeka kati movie premiere Mwami Kagolo yasooka okujja. Njagala okulaba mutabani wange buli aliko kiki kyakoze. Naye olwaleero bw'oba oyagala okutegeera nti ebintu mu Buganda bannange tebiri the same, genda n'empale zo omugambe nti ow'ekitiibwa njagala ninayo buyiika bwange 10 emwanyi terimbo jjompe ku magezi. Obwakabaka yadde bwaddizibwawo naye waliwo abatabwagala. Okulaga nti nkwagala n'ebyokola nina okubeera emabega nkuwabule kugambe nti ekyo kyokoze kituufu wano tuterezemu wano tukole kino wano tukole kino. Ogwo gwe mukwano. Katikkiro mukwano ki gwalaze eri Kyagulanyi mu kaseera kano? Katikkiro Charles Peter Mayiga leero njagala andage nti obwakamala bonna n'okukuuma ddamula butambudde bulungi nnyo nti era ebintu biri mulaala ng'abaana bangi nnyo bali mu makomera. Kyagulanyi ali mu kitamanyi na gyali. Singa tubeera wano era kino kikulu nnyo tugenda beera wano in case God forbid Mukama Katonda n'ayita Kyagulanyi era obalaba n'obukooti terevu nazokulu waffe abagenze n'obusuuti bagenda batagala mu kunyigirizibwa kwe babadde baliche mu kufa kwabwe God forbid Mukama takireeta mu kaseera kano tajja kireeta. Naye singa Mukama Katonda amuyita olwaleero ogenda wulira amalowoozi ag'omwaguka abadde musajja alemera ku nsonga eyo y'ensonga Ssemasonga abadde akiikira ensonga Ssemasonga kaakati no Ssaabasajja omusajja waalwanya olutabaalo Omukama amumuze mirembe badde mu piraawo waabwe badde mu konvoyi zaabwe ng'obudongo buvuga. Waliwo n'abantu abatasaana kuwa kazindaalo ku mukolo gwe guti bagenda tuuka ku Kyagulanyi wano ng'avudde mu bulamu bw'ensi beekaabya obuzigaziga babeeraawo bonna naye nga mu kunyigirizibwa kwe babadde kye. Yusuf Kiruluuto olwaleero kyakutegeeza kyakugambako ye Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka dda temubongoota kye ndi mukola kuba bukyanga akalulu kaggwa ndi mu kwogera mazima nti bana akalulu saakategeera naye Obwakabaka maama wange asirisa agamba kye. Olwaleero twagala okumanya nti ssebo okusirika okwo kutegeeza ki akataka ke baabawa wano ku posita ke kabafuukidde obubi obusalaasala gavumenti bwebawa bwe bafuukidde obubi n'obumotoka ne busecurity bwe babawa kiki ekibafuukidde ekibalemesezza n'omwana omu. The story of the prodigal son Kyagulanyi leero yabuze ate mukulu nnyo Mpagi Luwaga ennyimba ze ebitundu 9/10 za Luganda. Ensonga nnyingi yezindeeterawo okwenyumiriza mu Buganda sibuka mu Bwakabaka bwa Buganda ewa Ssaabasajja Muwenda Mutebi omwo osanga abantu ab'empisa ennungi abaaniriza kabeere muyise. Olwo olulimba lupromotinga Bisiyaga oba lupromotinga Congo? Olulimba lupromotinga Buganda era n'ennaku zino Ssaabasajja Kabaka ayingira olimba ne balussaamu. Nyimbira Kabaka wange Muwenda Mutebi gyali eyo emengo temunenya kuyimba kanyimbe ate oba omwana wa Muteesa alamula. Ne balukuba n'olaba abasajja bonna ab'amakooti ab'amakanzu batudde ne basituka ne banyeenya namu bwabulawo. The story of the prodigal son oli yanoonya omu lwaki tazze? What is the problem? Olwaleero amakomera ge tulimu mayitirivu va ku bano ba Edi Mutwe ag'amakomera ga mazimbe naye Mengo baagizimbako ekkomera eddene ng'olwaleero emimwa giriko kufulu ebisumuluzo simanyi yagenda nabyo. Naye ate olwaleero tukkirize tugaane nti ebisumuluzo ebyo tusobola okyanyi tukola master key. Emmotoka bwe zibula ebisubuzo kyogamba ebeeraawo
tusazise ebisumuluzo ebirala. Ebisumuluzo tugenda okusazisa twebuuze bukulembeze ekyo olwaleero nkusomere Buganda Caucus egenda okutuula. Nkusomera Buganda Caucus ng'abagenda okubeera nga teweewuunya nga Russian yajja okubiriza Buganda Caucus. Teweewuunya nga bagenda okubiriza Buganda Caucus gye bava. Naye Buganda eri ki? Nti olwaleero tetumanya alipoota ya Buganda ku byabaddemu kalulu eri ki? Yeri ki? Alipoota yaabwe. Election observers baawe yaabwe. Obwakabaka bwa Buganda ebyabadde mu kalulu bibakwatako tebibakwatako. Byandibanga tebibakwatako. Olw'ensonga nti bwe bibeera ng'omusolo ogusinga obungi n'omusolo ogusinga obungi ssebo okusinziira ku bibalo bya URA Uganda byonna byoleka bulungi nnyo nti ssebo omusolo ogusinga kuvaawa mu Buganda. Kaakati Yusufu Nkeretanyi amugambye nti mune Katikkiro ensonga eri bweti. Olwaleero aliira ku nsiko oluvannyuma lw'okuvaayo n'awakanya obukulembeze bwa mwami Museveni. Naye bwe tuli Abaganda bajjajjaffe baatugamba okuwakanya emmandwa tekuhongola mannyo. Sebo wekitiibwa Katikkiro tujja kuba basanyufu ensonga ezo obwakabaka baffe obwa Buganda buguddeyo ne bwogera nti abaana ba Buganda abattibwa mu kalulu akawedde basaana bafune accountability obassa ekyo n'abo ababasse n'ababakoze ebikolobero ebyenjawulo baveeyo bavunaanibwe. Amutaddeko akazita akalala nti Katikkiro ebintu ebyo byogerweko tujja kusanyuka nnyo mu lufuutfuuti. We shall be pleased, we shall be happy, we shall be when these issues, these matters are addressed or ironed out mu lufuutifuuti. Mu bwangu ennyo nti tujja kusiima kiraga ekyeya. There is scarcity, there is drought of a voice. Kikyatwewuunyisa bwewuunyisa nti tewannabaawo ddoboozi. Omwana ono kati akireese oluvannyuma lw'okukiraba January awedde, February, March tuli makati. Kati azze Katikkiro teweetaaga kujjukizibwa. He is a very intelligent man. Very intelligent. I don't want to think that it is as well his intelligence that he is keeping quiet. I don't want to be forced to think that the silence is strategic. Tewali strategy yonna. Gwe nogiganya. Ayinza okubeera nga there is strategic silence. Naye nga bookya abaana ba Buganda ne babassaako paasi n'oga strategic silence. Kyagulanyi n'abulawo n'ogamba tulinde bookyeyo abalala 100. Strategic silence. Ate Katonda talya nguzi ndabye ebintu mu ggwanga lino oli n'agamba nti tulina obuyinza, tulina amagye, tulina buli kimu. N'afa munnange ng'emmundu tebamuziise nazo. Naye Katonda lwalivaayo nti mmwe abasirise kantandike ku byammwe. Olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga abataka ba Buganda, abaami b'amasaza bonna, ab'amagombolola, ab'emiruka bwe wanaabaawo embeera nga bakutte ku mwana w'omutaka ne bamubuzaawo osanga eddoboozi linaavaayo. Bwe banaakwata ku mwana oba omuntu yenna God forbid ali mu abo abaweereza mu administration y'obwakabaka osanga banaavaayo. Lucky Dube yayimba oluyimba We are living in a crazy world n'agamba nti you read about it in the news but you don't believe it. Nti obisomako mu mawulire n'otabikiriza. Kati eriyo n'abatakkiriza abagamba Kyagulanyi ali mu buzannyo bwe naawe oyo ali mu buzannyo bwe. Akkiriza nti bali mu buzannyo nti omuntu aliire ku nsiko abeere bw'ati ave mu mashoni ye agenda aliire ku nsiko. Era eriyo abakukiri abagamba nti kakati obisomako mu mawulire but you don't believe it. Like Dube Namayiza nga agamba you only know about it when the man wearing a long black coat knocks on your door when you're his next victim. Nti ojja kukitegeera ng'omusajja oba ogusajja ogulangaatira guyina gwambadde kooti enzirugavu guzze gukonkonye ku luggi lwo nga gwaddako.
olwaleero wamala bwe soogera when I don't stand with the oppressed enkya kiyinza kujja wange kigenda kubeera wange nga nze gwe bagenda okukola ki okukima olwo ntandike bannange banne musirise nnyo nga mukubonaabona kw'abalala mbadde nsirise era waliwo abagamba bannamawulire muzzemu activism. The situation is abnormal. You want us to keep quiet oba bawambye bannamawulire era tusirike banne tebabyogerako Kyagulanyi bamukutte until bwe kinajja naye ng'okimanyi nti kati bonna abeetaaga abandi badde be tusuubiramu eddoboozi bali mu mbeera eyo eya bannaye bonayogera drone olwaleero nsisinkana ab'ebitiibwa bangi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. I interact with so many people both in central government and in government y'Emmengo. Bangi nnyo mbabuuza ebibuuzo eby'ensonga era bwe mbeera off record n'abantu abamu benzijjako interview nsobola okubuulira nti oyo ali bw'ati because on air boogera kirala, off air ne boogera kirala. Olwaleero abataka oli omuganda ga musajja taatunyige musajja taatuteeke mu drone nti abaana b'abanoggo osirise babatwale naye omusajja oli lwalijja ng'akonkona ku luggi lwo lwojja okutegeera nti his next victim. Alhaji Abdul Naddu teyakimanya nako nti mwana tubasobola okukola ekintu kye baakola mutabani we Jakana Sulaiman Naddu ne bamumiza omusu teyakirowoozaako ayinza okuba kale nga teyakiroota nako nti the victim yali atuuse nga yeye naye n'omwana we ne bamulya. Kati njagamalirize ne speech y'omuvubuka ono era omuvubuka ono tulina omuteekako nnyo amaaso tumwetegereza amaaso ag'enkaliriza. Maseruka Robert baganda bange era ndooza n'okuba ne interview nabo be baligenda okubeera nga tubataddeko obwanga n'amaaso ate kirungi baana baganda. Wekitiibwa Katikkiro era twagala eddoboozi lya Ssaabasajja oba eddoboozi ery'Obwakabaka liveeyo lyogere ne gavumenti eri awakati kubanga Uganda bajjako bujjannyukuta bba okuva ku Buganda gwe mutima gwa Buganda. Omwana wa Buganda eyavaayo n'akola omulimu ogwo gwonna ekisaanidde kubeera ng'essaawa eno aliira ku nsiko ng'ate yandibadde mu maka ge magere wabula nga bwe gwali ku mirembe gy'Obote olubiri luno Emmengo ne Bulange eno yawambibwa amagye n'amaka g'omusajja oyo emagere amagye ge gagalimu ssebo w'ekitiibwa Katikkiro. W'ekitiibwa Katikkiro nsaba onzikirize kome wano naye nga nkuloopera amuloopedde obuwambe mu bufunze bw'ayogedde nti n'abasajja abo bawamba olubiina biki n'amagye naki n'ewuwe ge galiyo obwo buwambe being under siege ate era ne bakuwamba nga tolina bwekyusizo. Yusuf Nkeretanyi olwaleero Kiruluta olwaleero amaze okuweereza ab'Akalungu East. Butereevu. Olwaleero Yusuf Kiruluta Nkeretanyi amaze okuweereza abaana ba Buganda. Olwaleero amasaza ga Buganda gonna ebika bya Buganda byonna Yusuf Nkeretanyi abikiikiridde sina kye mubanja mu Parliament. Lwaki? Kituli mu kaseera kanyigirizibwa tunoonya omuntu ayogera akola n'addressing ensonga eziwulirwa si kusirika. I think Martin Luther I think ye yandika n'agamba nti nti koti nenvudde mutwe naye nti okusirika nti olumu tetubetraying bannyo oba tetunyiiga nnyo olw'okutulya oba okulibwamu kwenkwe olwabo balabe baffe already tubamanyi nti balabe nti tekijja tuluma nnyo nga olwaleero Mathias Mpuuga asirise naye ate kijja tuluma nnyo nga Nkeretanyi asirise. The silence from our friends etulaga kinene nnyo. Kyagulanyi alowooza nti Buganda mukwano gwe, alowooza ye maama we,
avudde mu kulowooza ategedde byebituufu nti maama ye Buganda ate era alina okuŋŋambako alina okukola kino okumbeererawo yoono ekitasobose olwaleero. I know he's literally disappointed, naye olwaleero Nkeretanyi akiikiridde Kyagulanyi mu institution agenze mu Bwakabaka bwa Buganda abatadde on the spot bakyekinga amukiikiridde ababaka bonna ab'NUP bali kye. Nkeretanyi olwaleero ayigidde Parliament ng'eyengula agirina atulaze waneeno nti agenda kukiikirira kuba ebirowoozo bya Kyagulanyi leero byayitamu abyadressinze abikiikiridde mu ddakiika mmeka ntono nnyo. I don't want to know ebyabadde mu background oba waliwo yamugambye waliwo naye yakyadressinze kuba n'okufuna obuvumu nakyo kirala kimwoleka kimuteeka mu ttuluba eri abantu aboogi abalina amagezi ate abamanyi okukwata ensonga n'okuzoogerako ne ziwulirwa. Olwaleero akutte Parliament yonna akutteko kasi ya Buganda yonna olwaleero agitadde ku gundi kuba olwaleero kokasi ya Buganda erina obukulembeze. Mwanga Kivumbi bw'abeera nga yagikulira ng'ali mu nkomyo olwaleero waliwo obukulembeze obulala naye bonna bali ki? Omwana atannaba kulayira tannayingira Parliament abasoomoozezza nabo kennyini kokasi ya Buganda nti banne twetaaga okwogera n'obukulembeze bwonna obwalondebwa nga luli ku sayidi eya NUP bonna bakyafuuse kyesirikidde. Omubaka Shamim Malende okwatibwako ku nsonga nga pulezidenti waali mu nkomyo bwe wawangula akalulu tetumanyi bakati oba oli mulwadde bakati ki kye bakubye kati wazzeeyo Shamim Malende. Omubaka zeno naliko ku campaigns zaabwe ne bafukamira n'ofukamira agamba siri kulyamu lukwe. Olwaleero Abubeka Kawalya oli musanyufu nga tolinayo wadde ne katookushoke waakoze okulaga nti mukama wo olumirirwa. Ababaka mwenna bakansala mwenna bannange Eugenia Nassolo gwe mubaka wange antwala buli antwala imwe njogera okutandika n'olwaleero yinza obutafuga bulungi gwe Nassolo oli mu mbejja tujja kuba bubi. Olwaleero Sentamu muzzukulu wa Gajuule Kayiira wadde n'okuvaayo okobeeko ky'oyogera nti amawulire nti bannange empisa olukuŋŋaana lw'abamawulire n'ekino kyekiriwo baabatadde emigaati mimwanga temunnaba kutuuka mu Parliament na kulayira mwagala kusevinga bufo bwammwe nti banne bwe nayogera bajja kunziza mu kalulu baabawa obusente mukubise posita nga baabagula dda mwagenda okujja nga already mwalya dda mwajja muli ba Buganda oba mwajja muli nsowole za Buganda kuba n'ekyo tukimanyi musobola okujja nga ye mmwe Bannassolo naye ng'ate amazima ekiri emabega muyinza okubeera nga mmwe Abubeka Kawalya bakawalya naye nga mu butuufu bwakyo muli balala. Yo silence olwaleero Kiruluuta agikutte yonna n'abakuba and he wins and he's the winner here. Era is one of the must watch abaana abavubuka n'ababadde mu Parliament mu mitwe eminene gye balina ebisanja 2-3 bonna basirise kyeyadde okutuuzayo nti akabondo k'ababaka abava mu Buganda tutudde twagala kwongera ku nsonga ya Muhammad Mwanga Kivumbi twagala kwogera ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu akabondo k'ababaka abava mu Buganda kijja kwewuunyisa ng'akabondo k'abakyoli kinga katudde gwe n'eggwanga liveeko kijja kwewuunyisa ng'abakyoli bali constant nnyo Bobi aliwa gwerinda nti kokaseyinzo tule y'abakyoli nti bannange twagala kumanya Kyagulanyi ali kuki ne bonna ababaka ba Buganda bataddeko amakooti bali eri bali mu bittafutafu bagenda we basooba kunoonya zifutaali ddina nga balinga batasobola ku affordinga piraawo bagenda beekekwa tonkuba ebifaananyi ababaka b'NUP abagenze bwenna mu kulya futaali ddina nga temwagala bifaananyi kyekyabatutteyo bakimanyi kyebakola ki si kituufu. Olwaleero Nkeretanyi he has done a very wonderful job. Nkeretanyi amaze okukiikirira Buganda akiikiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu president we era mwami Kyagulanyi ayina essuubi ly'abaana babiri abagenze mu Parliament. Yusuf Nkeretanyi Kiruluuta ne Maseruka Robert essuubi lye weriri. Olwaleero Nkeretanyi eno speech olwaleero sandi mu discussinze now I'm discussing him. I'm not discussing the legal minds abaludde mu Parliament. I'm not discussing them now. I'm discussing a young man Kiruluuta yakkiriza mu Kyagulanyi kye yayogera nti mubeere bakyagulanyi abalala waatali tutandise okuwulira
naye olina Shamim Malende, olina Abubeka Kawalya, olina Engineer Ronald bali mwezo, abantu bonna abali mu Buganda batandise dda okubatika ebindazi ne chapati. N'olaba omubaka musajja mukulu alina family, alina abaana, n'asotya ng'ayingira futaaliddi ne yategekeddwa Anita Amongo. Temunkuba bifaananyi, temunteeka mu bifaananyi ng'alinga atasobola ku affordinga piraawo, gasajja mmwe banne muswaza. Ababaka abagenze mu parliament tulina golodi mungi, tulina amafuta mangi, era nga nze nzikiriza nti bwe tunaabanga twogedde amaloboozi gye ganaakoma okuyitirira amangi, n'abo abatopressing nga bajja kukakasa nti kintu kigenda kwabika. Yes, kamalirize bwenti. Mu budde butugenzeko ne tujja funa nkirabye episode 2 okucheckinga what really happened. N'obwakabaka obwaddizibwawo. I will take them back, abantu bategeeza why we are here today. Era lwaki tuli mu buliri. Era saganya omuntu ayogera ekigambo ekitajjansa ekyoleka okukeewa kw'okutegeera n'okumanya. Mbukasita twebaka ku tulo. Wazaalibwa kwebaka. Nze no situfuna. Museveni yatujja emmanju, yabajja emmanju nga babba bamwe bali mu makomera. Nze n'otulo situfuna. Nti kasita twebaka ku tulo, weebaka ki ng'oli mwavu? Weebaka ki ng'ettaka Mubende balitwala? Weebaka ki ng'eruweera ettaka ligenda? Weebaka ki nga embuga za ettaka ly'obutaka lyonna liweddewo, abaani abalitunda? Mukasita twebaka ku tulo, weebaka ki? Otulo otujjawa? Amaanyi ogajjawo ageebaka? Mbutwe kasita tufuna ku tulo, togeraganya mulembe gwa Amini agwa Museveni. Olinaga nti amataba gadde mukaba ne Kenya gabaddeyo. Lwaki temukoppa birungi Kenya byekola? Amataba yes gabadde neffe waffe buli wiiki. Era kitutte ebbanga kinga gabaawo. Enkuba bw'etonnya netuuka mu December Katonda n'akitukola. Abantu banaakola. Mutudde ababaka ba Parliament. Yusuf Kiruluta Nkeretanyi. You need your flowers. Era neetaaga nkuwa ebimuli byo bulungi nnyo. Appreciations are coming in handy. My brother Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ssuubi mu ggwe ne ssuubi mu Maseruka Robert. Abasigadde nkya ngenda bakuba mu tooki bwe baba n'abaayo abalala. Ne Nasolo Eugene, Kawalya Abubeka. Oyo yo okuva twamala omuwa akalulu seddanga munaku oba yafa. Siddanga mumuwuliza. Naye oba nakigambako naye ne bwesijja kugenda wala oyo mumbejja naye nakigambako nga nti tubako najja naye nakyazaako omubaka oyo ssebo kuddewo tane muga akansooka entegeke kantu katono nnyo Nasolo namusanga mu boardroom avuddemu agenzi. Mpulira. Neŋŋamba namuga akansooka emmalize wano akantu katono nnyo nzije tugende ku mpewo. Nasanga yejjeewo. Yoyo omukulembeze. Talina budde. Yoyo olwaleero ye Eugene ya Nasolo. Gwandisuubidde omubaka yandibadde ne patience nakiyandye conductinze naye era temwewuunya abeerubaga South temwewuunya kubanze sijja kwewuunya nga Nasolo talina kyayogedde ku Parliament neewuunye n'ekiruuluuta Maseruka obutegera ku Parliament jaga what happened. Olwaleero nonna Nasolo ebyakyagwe tebimukwatako yamanyi kasita nawangula. Ate ngenda tandika omu ku omu. Shamim Malende kati yazzeeyo oba yaddidde ne bbaawe simanyi naye tetunnalabayo n'amataba agaagiza abantu mu Kampala. Shamim Malende oli mu kusirika n'amataba agabadde abawino oba mu baamuwa akalulu temulimu abawino market baba demolishinze mu ngeri bwe batyo. Shamim Malende gwe inga mubaka wa Kampala akyaliko mubaka akiikira abakyala mu Kampala akyali bazeewo ne bamu ekisanje kya naye akyali. She's not outgoing. Shamim Malende abasuubuzi omwo temuli bakyala bakoseddwa maali yaabwe n'amataba. Shamim Malende Amisi Kigundu byakola bikusanyusa. Shamim outgoing road mayor ng'ayogera gwe nga naawe wafunye ekisanje ekirala ng'osirisa oli mulwadde bulwadde ki obwo obwetaaga tufune omusawo kale twesonde 10 tusobole okubeera nga kitukujjanjaba kuba luli twakitegeera ku coffee bill bakunyiga naki naye maama oba waddayo mu Aga Khan
Kyandiba. Bonna ababaka bali mu Kampala baani abaatuzizaayo olutukuŋŋaana lw'abamawulire ne bane batabuka. Nane ebintu ebimu binyiiza n'owulira nga ate nga kati Kyagulanyi olwaleero abantu abamu be yaddiza kaadi bali ku kigezo. Shamim Malende oli ku kigezo. Era oyo bw'ayambibwa Mukama n'amuyamba omwaka ogujja nadda. Kaadi ya NUP ekuweebwa based on performance bw'oba obaddeyo oba ekummibwa era based on under performance. Naye olwaleero Shamim Malende simanyi Betty Nambooza ali mu mbeera ki simanyi. Betty Nambooza ayogera nno. Bw'aba ayogera nandiba ndudde omulaba. Ayogera waliwo gye Abdallah Kiwanuka simanyi nyinza okuba sibagobera sibawuliriza. Naye eriyo ebintu bye tunoonya. Waliwo omukazi ali mu kwogera kati Namugga Goreth Namugga. Omukazi ataawangula na kuwangula naye ali mu kuzoganya abasajja waggulu awo nga bw'okiwulira. Naye abalina kaadi yaffe abaawangula we twaba akalulu musirise tugenda baba bubi. Naye amazima googere wajja kujja ekitundu ekyokubiri w'embeera ey'obudde tulina obbawa abantu episode 2 amawulire gano tulina okucekinga buli muntu buli institution kyekituufu kya byonna institution ya Buganda mazima teteri wabweru wa kucekingibwa no bw'wabaawo ekintu ekibaddewo tulina okukicekinga either nga kibuzeemu ne tukicekinga they are not privy they are subject to checking olw'ensonga balina be baweereza obwakabaka bwa Buganda administration yo teweereza Ssaabasajja yokka n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna kaakati kibakakatako okulaba nga muweereza abantu abo nga balamu bulungi ng'ate weebali they are living. Naye tosobola kuŋŋamba nti omwana yakwatibwa okuwanika bendera akyali mu kkomera olwaleero munoonyereze baamukwatirawa baamukwatira wano oli n'avaayo n'akola statement nti Eddie Mutwe namukutte ne muteeka mu basement nga muyigiriza Lunyankole abataka b'obusolya olukiiko lw'abataka ebika byonna n'olukiiko lwa Buganda ne Katikkiro ne batavaayo kuteeka gavumenti ku nninga bwe Buganda bwe batugamba kuba obwa okufuuka Obuganda a collection a band of sticks bwe Buganda olwaleero Obuganda obwo buliwa bonna bwavaako bwe buti kati buli kimu kiri waakyo when a band of sticks oba obuti obwo bwe bweyawula bwe buti empewo n'ebufuuwa ne bugenda oba ne kamanya gye kalaga olwaleero bwe tuli nti twazungulwa dda bw'oba osibye ekikolo ekyo ennyanja naye ng'osibye Obuganda obwo bulungi nnyo n'obuteekawo ne bwe kaba kaganda kanku oba ak'obuti kale ng'okatadde wamu buliko 10 naye bwe bugenda ne bubula buvunaanyizibwa bwo okunoonya Obuganda obwo zzeewo obuzzeewo bulungi nnyo obwakabaka bwa Buganda by the way basajja Abaganda bajjajjaffe baali bagezi nnyo interpretation ojulira Obuganda mu kuva mu Buganda Obuganda obw'enjawulo naye kati olwaleero akantu kaasumulwa akaganda kaasumululwa obuti bwafuumuuka dda buli kati kali ku ne betulowooza nti banaabukuŋŋaanya abalina obuvunaanyizibwa mu kunoonya Obuganda obwo oba obuti obwo bonna baakwata dda ebigere byabwe ne bagenda ewoona eyabusumulula bufuumuuke bugende bali mu kulya kunywa bitafutafu baweereddwa amagye batambulira mu konvoyi ssebo omukulu oyo bw'aba ayitawo Katikkiro ku kkubo vayo iye mwe kyatandika ddi nga Katikkiro wa Buganda mwe wali ebintu bye tulina okugamba ku basajja bano nga kyatandika ddi nga osindikiza abantu nti Katikkiro gwe nga ne Ssaabasajja Kabaka takikola Ssaabasajja Kabaka tebatusindika ssebo ku makubo Ssaabasajja Kabaka kiswaza n'okwogera asobera mu jjaamu ne Katikkiro mufeewo omukulu ayingirawo ojja olabe konvoyi ate bino binjogero bimanyi Ssaabasajja Kabaka buli waayita ssebo wange n'emmira n'agissa ne Katikkiro mulabako mbu ayitawo atya ki ndowooza tetusobola kusukkawo wano olw'obudde tugenda kubawaayo show endala naye nga ababaka mwekyekinge Buganda abakulu abatwala Obuganda omulanga gwaffe guli nti muzuukuke
bwe mubadde mwebase oba mubadde musirise nze nzikiriza nti amaloboozi gye gasukka okuba amangi wabaawo ekintu ate na bino babimanye nti si byogera mu bubi mbyogera lwakulumwa yes n'ennyonta eriwo ekyeyo ekiriwo obwakabaka bwange bwe bukola ekirungi nina okubusiima nzikiriza yes through the Kabaka Foundation n'Abagereka Foundation abaana basomeseddwa waliwo ebiteekeddwawooko siyinza kufuuka naki naye waliwo ensonga enkulu nti mbeera ntyawa neno nga ndi proud nti Robert Kayanja yagenda okunzimbira okuntereereza akayanja ka Kabaka ndeta na busungu nga tulina olubiri yonna olubiri lwonna erimu ebisenge bigenda kugwa njagala tukole ne program ku biki bye tulowooza Buganda ebyandibadde bigiza akayanja ka Kabaka ne kabeera mu status bwetyo ng'ogamba nti simanyi ozimba simanyi flats abantu bagenda okusula sooka weeyonje waneeno ogenze eri mu kakati ekikulu ennyo mbu simanyi kuzimba mayumba gaggadde naki ng'akayanja kafa a source of tourism olubiri bugwe waalwo okwetoola obimanyi bino byenjogerako olubiri olumanyi era n'omulabi byonna abimanya abitegeera osobola n'okulinnyisa ebigero olwaleero n'olugwamu I mean and the people are there nti tulina Kamala byonna and he feels proud kale Abanayuganda mwebale kusigala nga mutulaba n'abali ebweru w'eggwanga eno Uganda ey'enkya True Talk Extreme TV Asaki Comics na The Confessions UG mwebale kusigala nga mutulaba bagambe party twejja era party ate egenda kubanga eyo kyamuko okusingako wano mwebale nnyo okutulayo amin Uganda ey'enkya